Okay, leo tubaniriza kweno channel Unique Media. Tuli ku YouTube, atajimanyi abadde tajimanyi ng'ogiraba gusooka bambi subscribe, commenting, liking video kweziri nyingi eziyigirizo jagendo giraba ng'olina kyoyize kyobadde tomanyi. Nabagamba twasaba okukola zi story eziyigiriza ng'oli wagiraba alina kyafuna oba oli awo n'aganyulwamu. Samikege manya gange era nga nabagambye twayingidde season festive season so gwobeera nga olina by'oli mu kukola weetegeka okukyakala weetegeka okugulira ono kino spending yeebeere nga ya magezi. Saagala twerabire nti waliyo January, waliyo abaana okudda ku masomero, waliyo buli kimu. So leka ojaganye naye nga sikugana kubeera na ssanyu bakukola bintu bikusanyusa ku lunaku olwo, naye teekamu kiri nti zero just nnaku ziringa nnaku mmeka Musumba zinga nnaku nnaku ziri sigaddeyo ntono nnyo ziringa 5-8 ng'ate tudda mu haso ze tubaddemu. So tubaniriza n'olunaku olwaleero enkomyewo ne Musumba Pastor Sserwadda Richard. Kitundu kiri abaakiraba we twakoma nga alina olugero lwe baamusiba sookuda n'olaba story eyo. So ne tukoma nga yafuusi nga akozimbye church mu kkomera. By the way yazimbye church mu kkomera, agulidde abantu entebe mu church under his leadership, aguze ebyuma. So we twakoma enewo olaba ekitundu ekyasooka kiri initially twali tukuwa background of this pastor naye nga twali tulina we tuggukira waali nti yalaba story n'atunoonyaako ne tukwatagana nga alina kyagalo sharinga nga kikwatagana ku bisiyaga. So Musumba ddamu obuuze ku bantu abo ababulira ebitiibwa byo byonna bayizo bali bakuyisaamu amaaso. Abalayi baffe aba Unique Media ensanyuse nnyo okuba nga nkomyewo okwogera nammwe. Tubeebaza nnyo olw'okulaba, olw'okutuwagira ekintu nakyo mukola, olw'okutwala ekintu kino mu maaso. Story eriwe nagiteekayo waliwo eyaŋŋambye nti Musumba yaddayo ne yeetondera ku bantu abo be yatuusaako ebizibu ng'akyabaagalira obwana waabwe buli mu ssomero. Obukozesa basinga nkwatagana nabo naye wakyaliwo be sinnabakufuna. Baali bangi nnyo. Okay, Musumba story twagikoma okuggyako ng'olina ky'olabye kuva we twayawuka nakyo oyagala osooka okwogerako tunabagenda mu kye tulina. Okuggyako kye nsobola okugamba nti olina kyoyogedde nti tuli mu nnaku nkulu. Yes. Ekyamazima ennaku enkulu kuba kusanyuka. Ate okusanyuka yemu ku paati y'obulamu. Kubanga Bayibuli egamba nti bino by'olaba tusanyuka ge magoba g'ensi. Bayibuli wegamba okunywa kulya kola ki ge magoba g'ensi. Naye ate waliwo ekirala kye tulina okujjukira, bw'ensi tukyagirimu ebbanga tutamanyi. Era otegedde nti olw'okuba tukyagirimu bw'oba osanyuka kiri gy'oli okulowooza obulamu buli obulala bw'otomanyi nti tugenda kusanyuka leero Christmas one day, naye ate tugenda kuddamu tubeerewo emwaka omulala. Kati ensanyuka y'olwaleero eyinza okunyigiriza emyezi emirala ng'ebiri mu maaso. So tusanyuke nga tukimanyi nga tumanyi nti ffe tukyaliwo ebbanga litakola ki ebirungi biri muki mu maaso. Okay, Musumba oli we twakoma twali twagala kutandika ku nsonga yennyini nti tukomye nga ofuuse chairman w'ekkomera church weeri nga bakuwuliriramu osiya kugamba genda obuulire, waŋŋamba wali obuulira gundi mesero zimmeka 36. Ebisiyaga bino wabirabayo oba wabiwulirako oba wabirabayo? Tunyonyolera buwulizi naye byaliyo, kyekimu ku bintu ebyamanyi bye twalwanyisanga. Ate ekyomutawaana nti kyekimu ku kintu ekitwali tulwanyisanga tikirinayo tteeka, kubanga nakugamba mu kkomera waliyo amateeka agafuga ekkomera nti bw'oyingira mu kkomera balina amateeka ge bakusomera na buli tteeka ly'omenya liba n'ekibonerezo, bati ebisiyaga byokka tebirinayo tteeka. Tebirina mu system ya prison tebirina. Era omukulu yakuyitanga n'akugamba nti tukole kyonna ekisoboka, kubanga jjukira ng'era olaba abantu babirwanyise bwe ne munda mu kkomera mwalimu nga abatayagala mizeeyo. Kati nga omuntu ono akwatiddwa mu kikola bayagala na kumutta busi.
ng'abasibe banne bamutabukira ne baagala omutta kati ate jjukira omusibe yenna aba polopate ya kooti aba polopate ya prison okujjako ali convict naye abasibe abesinga mu kkomera bali mandis kati in case wafuna obuzibu jjukira alina okulipootinga mu kooti asobola okuliyetingawo ekintu kyonna basirikale bankubye bakoze batya tewali bujulizi bulala mugenda kumuteekako kubanga abadde mikono gyammwe ate babawa kumukuuma bulungi kati nga ffe ng'abakulu ne bakama baffe kubanga ffe kati bala nti ffe twalina leadership nga yabasibe bokka okuva ku chairman okutuuka kakiiko nga kajjudde abo basibe kati kwe tugatta administration kati tutula wansi ne tunoonya amagezi tugenda kubeera tutya n'abantu ne aliens ffe twazitanga aliens tugenda kubeera ne aliens zino nga tuzikuumye nga namulungi zituuke zikole zitya zigende mu kooti zivunaanibwe emisango gyazo naye ng'ate abamu baali bavunaana era bya bisiyaga ng'olwo mu bisiyaga babaleese baakola ki oli bamukutte nga wonoga nti oli bamukutte defilement ya muwala nga oli bamukutte defilement ya mulezi ekanaawe Musumba wabalabako si kugambye kati gamba newabeera nabo wabeerako nabo mu kkomera ng'ono bamuleese wabwe baali bakwata bawala ng'oli bamuleese yakoze defilement ku mulenzi munne bwewebale nnyo by the way n'abamu booleeta wono n'abamu booleeta wano obamanyi mbamanyi nga babaleetedde musango ogwo gwennyini lwakuba nti kyenneebaza Katonda nti we nabalaba wano ate ku luno baali mu version empya era by the way kyankwatako nnyo nti nze simbadde sikikkiriza kubanga nja kugamba nti bw'oba onoonya okulaba sitaani omutuufu abasiyazi esitaani enyini kakati nze wendaba omuntu nene nnyo njagikuwa bibiriko okitegeere wema njagala laba sitaani oba oyagala olaba sitaani bw'olaba omuntu ali mu kisiyaga ng'atudde mu ngoma eyo obulungi bano boolaba bakuleeterawo ne bagamba nti it is okay neno mbeera oyo ye sitaani nyi toloonyanga sitaani omulala obeera otudde naye direct era wokolanga ku interview omusajja oyo ne bw'ati manya nti kati nakoze interview ku sitaani but wano we baali wano neebaza Katonda nti abamu bayibuli tuga sitaantaluka naye nali natya nnyo ndowooza ne ŋŋamba kiki kino batuufu baavuddeyo ganawulyanga kizibu kubanga abamu kube nalaba wano ate ffe twababuulirako ku njiri mukomera ng'ate batulaga nti eyo nayo system nabo bulamu bulala ne Katonda yabukola bw'atyo kuganga akulagira ddala nti ali free mwekyo kyakola abantu bano bagamba nti ye baamuzaala batyo ye tayagala bakyala olina omusawo agamba ye muwala naye tayagala talina feelings z'abasajja olina agamba nze banzaala naye mpulira ndi mukazi emaanizi biki mbodde era n'abamu beekyusa olaba avugiza amabeere era n'osanga n'abamu nga yeeyisiza ddala nga mukyala bayibuli eyogera ki ku nsonga eyo is it silent bayibuli teri silent kino yakyogera bulungi nnyo kooli Musumba tutambulire awo bwe tuddayo era ndowooza twagala tutunulire kiki bayibuli kyeyogera ku kino naye njagala tutunulire ne kino wammanga nti nga tunaba kutunuulira bayibuli kyeyogera ku kintu kino njagala tutunulire tukiyite kiki tujjukira kubanga njagala twogera ebintu bisatu tuddeyo tugambe kiki kyetujjukira kubanga kati ono akugambye nange kiriwo ekiti Katonda bwe yakola okyegedde nga bwakugambye statement wazikoze kubanga omu gwe nakolako interview nzijukira bulungi yaŋŋamba we tubanga tukola kwa namubuuza naye mwe ebintu byemukola mulaba birungi naŋŋamba we tubanga tukola bikyamu ng'era Katonda tatwagala tabyagala lwaki atuleetera okufiiringa engeri gye tufiiringa kubanga nze saagala bakazi that is the feeling I get kakati kyebola bambuuza bayibuli eyogera ki
singa omuntu oyo ali ku mukutu guno ng'asobola okutulaba tugenda kumunyonyola lwaki kiki kyafiiringa ategeere sayidi y'entuufu kakati njagala tusooke tuddeyo tusime bulungi ensonga eno kubanga twagala kati kwebuuza ku bayibuli tuddeyo twagala facts bwe tuddayo ne tutunuulira tugenda kwebuuza ebintu bisatu bye njagala onootinga eddawo ekisooka kiki kye tujjukira kati tuzzeeyo kujjukira tuzzeeyo ku beginning kubanga tusanze abantu nga buli omu yeewolereza mu mbeera gy'alimu kati tuddeyo ku beginning tujjukire entandikwa y'omuntu eriki tulyoke tutune we tuli kati wetufunidde omuntu ayogera kino kyayogera atune ne maaso gye tukola ki so tutunulira past tugenze kuje present and future first of all future ye waje tulaga we tuli kati ku kyolaba tuliko na kiki kigenda tutuusaako gye tukola ki gye tulaga tugende ku past kati tusooke tukukiri ekyayita tuddeyo tutunulire omuntu ng'atondebwa olugero lw'omuntu luliki tulyoke tutegeere kubanga njagala nnyo okuvuna ompadde ekintu njagala kuvuna omuvubuka ono oba omukyalo ono akugamba nti nze lwaki bo bawulira nga bwe bawulira weebale nnyo kubanga nabo jjukira nkugambye buli woolaba omuntu yenna ali ebisiyaga ng'atudde mu ngoma eno bw'atyo ngoyo bwakugambye oba oli okola interview ku sitaani yennyini ekikolwa kyakola ekyokulya ebisiyaga ke kabonero akategeeza enkomerero kati njagala kuwa facts saka kujjogere soko ziremu ka statement buli woolaba omuntu yenna ng'ajja mu kamera eno n'agitunulamu bw'ati n'agamba nti nze bwe nti kiye ng'atudde mu bulungi nnyo ng'ensi yonna emulaba oba oli kukola interview ku sitaani yennyini ekikolwa kyakola kye kabonero kakategeeza enkomerero kati njagala kuwa bwino okuva mu byawandiikibwa leeta bwino Musumba boddayo n'otunuulira kati njagala gambe ekintu katonda opposite ya katonda bagiyita sitaani kati tuddeyo tutunuulire sitaani kikyakola ne katonda kikyakola ku beginning omuntu yenna yali akutte ku bayibuli akimanyi bulungi nti waliwo Eden katonda bweyasooka okuteeka omuntu ekyo buli omu akimanyi kya nasale katonda wateeka omuntu mu Eden omuntu ono yali ayina ebitundu bibiri yali ayina ekitundu kye bayita omubiri ekyakolebwa mu ttaka eryo n'abaako n'ekitundu kye bayita omwoyo kati ekitundu kye bayita omwoyo ekyo omuntu kyeyogerenangamu ne katonda kubanga ekyo bayibuli esomesa nti oyo yali katonda yennyini yakwata omwoyo gwe n'aguteeka mu muntu ekyo kye yateeka muntu kye kyamufuula okubeera omulamu era omuntu ono yayinanga empuliziganya ne katonda ng'ayina mu mwoyo kati omwoyo guno n'omubiri buli kimu kyalina ebikolwa byakyo omwoyo gwalina ebikolwa ebyomwoyo n'omubiri nga gulina ebikolwa byaki naye by then tuli mu past by then ku Adamu ne Eva omubiri tegwakolanga kubanga omwoyo gwali guguteekinze over nga bwe gukola nga buli kyakola kyonna akikola according ku direction kati sitaani wajja kikyakola nti mu Garden of Eden Adam bayogeranga direct ne katonda bwekiro bwe kyali kakati bwe tukomawo sitaani katudda ku sitaani kubanga twagala okuvvuunula omuntu ono omulala kugambye omwoyo gulina ebikolwa byago n'omubiri gulina ebikolwa byago kati tujja ku muntu ono gwe bayita sitaani bwajja mu Adeni kiki kyaleeta ekyama kiki ekyama ekyali mu Adeni kyabikkula agezaako okugamba omuntu ono amubikkula amaaso nga yeye yakimanyi nti singa amubikkula kyamulowooza nti amubikkudde amaaso omuntu ono agenda ku disconnectinga ne katonda ye addemu akola ebikolwa eby'omubiri kubanga ne mubiri gwadde gwali dormant ne gwalina ebikolwa lindako sosobodeko emu ya sitaani okujja mu Eden alimbelimbe Eva ne Adam kusobozesa mubiri ku taking over kubanga gwalina ekyama kyekusirikidde newankubadde ekyama kyagwo kyalimu byekyalina byalimu okufa action z'omubiri zalingamu okufa kakati omukulu ono wajja n'ategula omuntu amala okulowooza nti ndowooza azibusa amaaso kumba adisconnectinze ku mwoyo agasse ku mubiri bwamala okwegatta ku mubiri ebikolwamu bimene bitandika okumeruka
kyava yeekweka era ndowooza amugamba ndi bwereere weebale nnyo lwategedde n'otegeera nti buli nyina okwambala ekyo kyeyali takola ki tamanyi kubanga yali connected ku mwoyo nga bino tabimanyi ebisigadde ebiri eno kati ono wamudisconnecting okuva eri lwategeera bino otegedde kati twagala kuzimba omuntu ono omulala kakati nowolaba ne bayibuli yasomesa mu Bagalatiya 5:16 bino negamba nti bino byebikolwa by'omubiri naye ebikolwa by'omubiri byali ki byalimu bino kuyomba kwagala muka muno kukola ki bintu bibiti bino ebya bulijjo bino batukola habits zino zona batukola ebikolwa by'omubiri bibi yawe byosomedda byonna ndaba bibi kuba kukola ki bya mubiri by the way ebintu bino si ne sitaani yennyini abinfluencinga kubanga sometimes nti omubiri obeera wakati mu debate yagwo kukola ekikyamu oba okukola ekituufu mwetusanga kyobalaba nti ekyabajja kugamba nti oyagadde muka munno okukola sex si kwe kubi but okukola ku kintu kikyamu buzibu si mubi but okukola sex ku muntu omukyamu kyekibi ekikolwa si kibi naye okikoze otya okikoze kwani oba kwani utegedde naye mu nkola y'omubiri ebikolwa by'omubiri era n'ebikolwa eby'omwoyo omuli obulungi okugumiikiriza okukola ki byonna Bagalatiya ebyogera abatulabi baffe bajja kwesomera Bagalatiya ebyogera temuliimu wadde mu bikolwa by'omubiri n'ebyomwoyo temuliimu kye bayita bisiyaga why nkomawo ku statement okutegeeza lwaki abantu bano abali bisiyaga Basitaani mu bibi ebingi ebyogerwa mu Bagalatiya ebyomubiri temuliimu bisiyaga temumentioningibwamu bisiyaga kubanga si kikolwa kya mubiri byavaawa tujja tugende otegedde bino kubba kukola ki kwenda kunyiikira kutemula ebyo bikolwa byamuki bya mubiri naye ekikwatagana n'ebisiyaga si kikolwa kya mubiri kubanga tekiri mu oligino yakutondebwa kwagwo tekiri mu sisitimu yolyo yakitonda tekirimu kivaawa kijje kisange kati kifuuse wetwagala awo tugenda kati sitaani aba ali opposite nugambe nti katonda oyogera katonda opposite ya katonda sitaani kati sitaani bw'aba akola omulimu gwagukola atya aleeta ekintu ekiri opposite katonda aba yagamba kuba tebakwatagana katonda aba yagamba nti omusajja alina kwegatta na mukazi nga ye bwe yakola ye meedi ye sitaani yagamba nedda omusajja alina kwegatta n'omusajja munne opposite nga we kigambibwa tobbanga bana tewali buzibu bba kati naate aba ku influensinze bwe influensinzi awo akutadde mu buteesa opika okole ensobi bati wano aba alese version ye entuufu kubanga ye ali opposite katonda wagamba nti omusajja anayagalanga mukyala ye ng'agamba omusajja anayagalanga musajja munne kiba opposite ekitali mu system ey'omutonzi kati ono ekisystem yakutonda kwe sitaani talina muntu yenna gw'alinako bulabe talina muntu yenna gw'alinako bulabe tombuzaabuza musumba naawe sitaani obulabe abuyina naye akutonda lwakuba nti gwe oli mu kifaananyi kya katonda kati katonda ali after okukima omuntu we yakola mu kifaananyi kye sitaani n'agamba nti kati olw'okuba ali after bantu bano nange kaŋŋende mu bantu bano munyiize kubanga ye talina buyinza bumusemberera naye alina obuyinza obusemberera property ze sitaani tanyinaako buzibu kati gwe obeera mu bbaalayo n'obeera mu biki byonna tuyinza kulaba mizimu nti olina nayo kizibu kyonna abali mu njaga abali mu kibonna abali ku nguudo abeebasa bakola kibonna tebalina buzibu kati naye keera enkya ku makya olowooza ekirowoozo ky'obbivaamu obuzibu abulina n'oli eyantonda ayina kubanga gweobeera awo oba kifaananyi ky'oli ye wandaba ebifaananyi byo byonna bikola ye wandaba alaba oli kiringanga wenjija mu ddundiro lye ly'ente nenkwata ente eyo nenjitemaatema ng'ente eno sigiyinaako buzibu tiyalidde emmere yange naye nga manyi bwe nzita ente eno gwe mba kukutte ku mutima kubanga gwe nnannyini ente
gwe sina maanyi gakutema ne kanteme nteye mbeko kye mukola sina maanyi gakulumya kannumya omwana wo era nja kuba nkumaze kakati ffe olw'okuba bizinensi ya Katonda yakomyawo bantu n'oli bizinensi ye yakuyingira mu biro kati aleeta ekintu ekiri opposite kati jjukira tugambye nti mu nsi y'omwoyo temuliimu kyogera bisiyaga omuntu yenna bw'abanga ali possessed oli ya settlement yanyi omuntu yenna bw'aba possessed by Holy Spirit byakola birabisa Katonda abambasada mu ngeri emu era ffe Bible gati we are ambassadors of Christ gye tulaga yonna tebalaba nze balaba Katonda transformation yange okuva mu musajja oli omusiro okufuuka ono tebalaba nze balaba Katonda kubanga nze abammanyi bonna bammanyi nali mupumbaavu kati bw'olaba ono oba olaba kitiibwa kya Katonda otegedde Katonda akola olaba n'oyo amugjamu kino otegedde kakati omuntu yenna ali possessed aba ekyo ekimutekize over aba kyo statement ogitegedde nti bw'obeera possessed by Holy Spirit obeere yakutumye oba Yesu buli gy'olaga wonna balaba Yesu bw'obeera possessed by demon gy'olaga si gwe gwe balaba miki kakati wamumwalinako ku ssabo nkuwa example ennyangu nga weesiimye kakati bw'ogenda mu ssabo omuntu ayingira nga mulimu kunyumya mboozi nga yekawooyo omumanyi n'ayingira n'ayita emizimu bajjajja tutuuse kakati munono tuvudde wala mbaale kakati oba okyayogera ne kawooya era n'otandika okukola communication ne bajjajja bavuddewa gyonna gye gigivudde kawooya aba agenze naye kawooya agenze otegedde kati onaakola ebyo ebitasoboka mu kawooya era kawooya mpulira baga kawooya wadda abamu tajjukira bye mwogere tamanyi nakumanyira ababuuza nammwe abuuza namukongozi bajjajja bagambye eki tabaddeewo kakati feeling omuntu gy'agijja n'atunula bw'ati n'alaba musajja munne n'alaba ng'omusajja ono asobola okwegatta naye n'afuna n'amaanyi jjukira amaanyi agakola sex gava mu bwongo buba bwongo bwe busindika ku mubiri kati obwongo Katonda nga we yabutonda mu nature yaabwo tebusobola kutunulya musajja ne olaba n'ensolo tekisobola tebusobola kubanga eyo system eri mu muntu naye ono omuntu abeera possessed nekiri ekintu ekirina system kimulya kati bw'atunde bw'oti omusajja alaba ekyalo ekiwedde otegedde kubanga si ye yaaliwo otegedde naye ekimutuddeko ye sitaani yenyini ate ono ye kati kubanga ambasada wa Uganda wabeera muno manya ambasada wa America wabeera muno America ebeeri wano newazituka okwogera ayogera mu America wekiri otegedde kati ambasada wa sitaani watuuka wonna bw'aba ayogera sitaani yenyini yabakola ki nga wegambye nti wenzija wano njogere mu linnya lya Yesu Yesu yabakola ki yabayogera nze mbajja si ekintu kyatuddeko akozese kati obalaba nti ankoleramu bye byesobola kukola nze sijja kujja kugamba nti okugula okwo kuwone kutambule naye ye olw'okuba ali munze esongesa akagalo ka enkume yasonga nanga kugula kutya nekutambula kati noono nga sitaani bwayagala okulaba bw'atyo bw'alaba omusajja najja natuna mu kamera eyo n'agamba nti bane naffe bwe tuti tuli mu nsi yaffe nze wenda bw'omuwala sina kyenfiiringa si ye n'agamba nze siri musajja sinze musajja si ye oyo gw'olaba ayogera mu kamera si ye otunuzaamu ku sitaani era oba wali okifunyeeko wali ofunyeeko ku mukisa okutunuzaamu sitaani kamera nayogera na sitaani okay tulina Musumba Sserwadda alina church kigo bagiyita Genezareth Deliverance Church eri kigo musajja ono alina story eri inspiring so giraba mu kitundu kyaffe ekyasooka nga tuli naye n'otegeera authority byagijja okwogera ebigambo byayogedde byensinza otegeera byayogedde agambye nti nno abakkiriza mu Katonda era nga bakola ebyobwakatonda wakola ebirungi oba naakola kitiibwa kya Katonda yakirabisibwa then kati gwe ali eyo nga era nekuba kubba buno obusangosanga obutonotono era tulaba
kitiibwa kya sitaani kyoba okola ki kyoba oyolesa. So ye alina statement ye gyagamba nti buli abantu abo bakola ebintu ebyo be tuli mu kwogerako ebisiyaga baba basitaani. Ebyo bigambo bya pasita si bya Unique Media nga kyano. Bigambo bya pasita n'okusomesa kwe kwayina bwino. Era abantu abasinga bamanyi nnyo okuva no bamanyi nnyo olubereberye bwe boogera ku Sodoma and Gomora. Bw'osoma mu lubereberye n'osoma lubereberye 19 ojja kusanga bamalayika bwe bagende mu Sodoma and Gomora. Jukira waawo tugenda okwogerera ki ekigenda okuddawo ki kye tusuubira. Tusooke tutuve mu order tubadde ku past. Ogambye obwongo bw'omuntu obw'omusajja obw'omukyala Katonda yabuprogramminga nga oba mukyala oyina feelings ezo zijja ez'obwongo sexual ng'otunudde ku musajja. Omusajja zijja ng'otunudde ku mukyala. Kakati wezibanga zakyuka nga gwe wootunula olaba kirala gwolaba omusajja gwolaba gwegomba oba tokyali ku system ya Katonda. Toli ku system ya mubiri kubanga ey'omubiri Katonda yakola sita talina mubiri gwe yali akoze. Kati oba toli ku system ya mubiri toli ku ya mwoyo. Toli ku ya mwoyo ku mwoyo ogwa sita kati otuddemu omulabe ye kubanga ye akola opposite. Oli ku mwoyo gwa sitaani. Kati oli toli ku mwoyo kati goli sitaani yennyini. Kubanga gambye nti omubaka omubaka abagwanga yennyini ambassador aba America. Ambassador wa Uganda mu America Uganda ebaje eri. Era ne bendera gy'osanga eba ya Uganda. Era wadde oli mu America senga nziruka ne nnyingira embassy ye Uganda oba tonyinaako ayingidde Uganda. Ayingidde mu nsi endala okubira Uganda etukkirize. Nkategedde. Kakati bano abasinga bamanyi nnyo ekyawandiikibwa kino eky'olubereberye 19 bamalayika bwe bagenda okukyalira Luuti nti ekitundu ekyo ekya Sodoma ne Gomora abantu baali bamaze okumalibwawo. Omukulu ono yali amaze obabuulira enjiri nga bakyusiza endowooza nga abantu bonna abali mu kitundu ekyo bamanyi ekintu kimu bisiyaga. Si yali sitaani nga yenna nnyini kyalo naye nga musigaddemu omusajja wa Mukama atya Luuti ne famire ye Luuti. Kakati we batuukayo bamalayika bano baabalaba nga basajja era bwe bagenda ewuwe ne bamukonkona sitole bagende bagisome ne bakonkona ewa Luuti ko twagala basajja abo. Luuti n'agezaako nagamba ne tumukola basajja bano bubi. Tebamanyi nti bamalayika olwokuba bajjidde mu kifaananyi ky'abantu. Luuti n'akola ne sacrifice ey'abawala batalabanga ku baki ku basajja mbwe abawowe bane mbwa trist kikambo ebawala bange ne tumukola bantu bano bubi bazze mu kasolya ka nyumba yange. Nuga kisajja kino kyagatumanyira kugamba yikyawaayo bano si kye balaba. System yakyuka ono sitaani bategedde bwe yawaayo ne bigaana Katonda ataasa mutaase. Nano bamalayika bano ne babule story bajja gisomaawo ne baggalawo ne bali ne beetolo lunaku ludde ne buziba enkeera ku makya naye nga banoonya ekintu kimu baagala basajja. Era nakugambye nti waggulu wali nakugambye nti ekikolwa kye bakola kye kabonero kokola kutya k'okuzikirira. Abakikola ye sitaani ekikolwa kye bakola ekyo Sodoma kwe kabonero kukola kutya okuzikirira. Era abantu balinga bamaze okuggwawo bonna nga temukyali muntu n'omu okujjako Luuti bamalayika baali bazze kumugjawo deni wali wakole watya wonna wazikirire kubanga kana akabonero kaali kategeeza kola kutya kuzikirira. Kati awo weebuuliza tuli luddawa tuliwa we tuli we wano nga tetunnaba kuggwawo nga mukyali munze naawe abakyagamba nti ono sitaani. Naye we tuli wazibu lwaki kubanga nga we kyali e Sodoma tekyakeera lunaku lumu ng'ekibuga kyonna bali babisiyaga. Kyatandika mpola. Enjiri eyo yatandika ki mpola. Abantu bano bayingira dda bali mu masomero bali mu gavumenti munda mu bitongole eby'amaanyi bali ndaba wano programu nyingi olina gamba nti nali njogera bwe nti polisi ne gamba otegeera no badde obiraba kundi interviews badokola otegeera bali everywhere kubanga mu mukono gwabwe bakutte ensi kyesinga okwagala bakutte ssente. Sitaani kati mbadde kankuddeyo okulaga nti bano ba sitaani bennyini
Sitaani ekintu kyasinga okuba nakyo kyonna bakiyita ssente. Sitaani ayina obuyinza yagamba Yesu n'amugamba nti gwe kkiriza onsinze buli kimu nkikuwe, ayina obuyinza obugaba. Obadde okimanyi? Sitaani alina amaanyi. Abadde atyo. Ensi ye. Kati kankuwe statement ya Bayibuli otegere nti ensi ye. Yesu yagamba ng'avaawo n'agamba nti nze ngenda afuga ensajja. Naye talinaako buyinza, nammwe tabalinaako buyinza abanzikiriza. Naye afuga ensi akola ki? Ajja. Ensi yase. Tuli mu bwakabaka bwa Sitaani. Bagambe nti ensi mwe twatondebwa. Edi Garden of Eden teyali wano. Ani akulimba? Eden omuntu bamugoba mu Bayibuli egamba ne bateekako bamalayika bagikuume. Ne bamugoba. Erikwa. Statement egamba nti ne bagoba omuntu mu Eden. Eden ne bagirekako bamalayika bagikola batya? Adamu tebamutondera wano. Nani akulimba? Bamugamba kkirira eyo omulaba akukimye olime ensi eyo. Eden n'agivaamu bamalayika ne bagiyimirako sina kubanga ali ekibala ekyobulamu ate kubanga kyalimu. Era kyobula nti agamba nti ngenda bateekerateekera ensi yammwe ki empya. Eden eriwa Musumba. Story tujja kujja tugikole. Okay. Kakati. So badde gamba nti institution zonna zirimu abantu bano. Bwe bamala okubaamu kubanga tutwogerawo we tuli right now. Batusurroundinga dda. Batwetooloola dda. Abantu abandi badde bayamba. Abandi badde bayamba be basooka okututunda. Kiddemu abantu andi badde batuyamba okuviira ddala waggulu be batukola ki? Batutunda. Be basooka okutulyamu ssente. Yensonga lwaki ojja kusanga nga university agikulira omuntu ayite nompola n'amugamba ffe tuzze wano tujja kukuwa kyokola otya kubanga mu mukono gwawe bajja ne ssente ennyingi obulungi ffe tujja kukuwa kyokola otya kyoweetaaga tukokyeyo ffe tukkirize bukkiriza tuteeke muno ebyemizannyo byaffe campusi biki tuyigirize kyokka oli naga it is okay nze mbiridde sibiridde kakati mumanyi nze mumpa akange kyova owulira abantu bajjogera ennyo boogera ku kanisa biki ekkanisa baziveeko omuntu gwa nassale nga tonayogera ku kanisa akali awamu weekati nakiyogera ku ggwanga lyonna awamu naye era tekijjaawo nti paasa nammwe mutufeyirinze ekyaki zitufeyirinze omanyi lwaki ekyaki zirabika nnyo mu kintu kino ekyaki zizirabisa mu kintu kino omusumba akeera ku makya Katonda n'amuwa ekisa otegedde n'osanga ng'omuntu omu asobola okuŋŋaanya abantu 50,000 oba omutwalo gw'abantu buli lunaku kati ate jjukira bano batagetinga bantu kati omuntu n'ayita eno n'ajja n'ambwako kyamugamba otegedde oba kino kyoyagala okukola ffe tusobola okukikola amangu otegedde kakati ffe tukkirize tuyingizeemu sisitimu yaffe bweti gwe naawe boostinga okole byokola ki byoyagala omuntu neerabira gy'avudde n'atunda abantu naye nga ye tabiyingiddeemu waliwo abo bayitamu edda wano webali abaana boogera wano gwe bali bakutuukiriddeko bayithawe ekyo tubadde tukyerabidde nga nkyali mu kkomera omuntu omu yansanga mbuulira enjiri yange naggamba atya naŋŋamba nti enjiri erimu ssente enjirimu ssente etya saategeera kyeyali agezaako okutegeeza nga naye musibe bamuleese yali bweru musumba bano ab'ebweru bali bamuleese kakati aŋŋamba enjiri mwana erimu ssente musumba kino tusobola amaze okulaba kyendi ayagala akitwale ebweru ndooza akibulandinga abeeko wakiteeka kubanga abantu bano basitula abantu nokeera ku makya nosanga nga omusumba atadde wali tenti mangu ddala kino kizze sipiidi eyo naye nga tulaba ani ali mabega okitegedde sipiidi gye bakulaakulanirako gwe tomanyi ali mabega naye nga ali mabega yamutumye akutte nti omuntu ono ayina ebigambo ebisobola okuleeta audience kubanga Katonda buli muntu yamuwa ekirabo kye ndeka nti uno omusajja wayogera abantu bajja kujja bw'anaabaleeta ffe tukole sisitimu yaffe nga ye bizinesi kati noono kye yali ayagala nkole kati mumunyigiriza nnyo nga ndowooza nno baŋŋamba bino byakifere abantu bebafeera bitwetulire ebweru kyeyi omusajja nga amaliriza ŋŋamba nti kati olaba waliwo abantu abagaba ssente naye bwe bazikuwa ng'omulimu gwe guba gwakola ki kubakkiriza bo bwe kasojja n'obuulira enjiri abantu bajja bo ne bagikolera sisitimu yaabwe ne bakuŋŋaanyisa abaana ebibyola bakuŋŋaanya abaana mujje tubayambe ebiki byebwe bitegedde ne mugamba nti
nenyenyo mpulira kati ne tubeera awo simwadde answer n'oba ki kubanga nali nkyayagala ebisinga mu ye. Omusajja we bambi nti yamala bbanga ddene n'afuluma ebweru waba ne ssente n'afuluma ye n'akola ki n'agenda. Kitegeeza ebintu bino babikola bulungi nnyo gyebiri mu sisitemu mu ebiri. Kyogeza ogamba church pastor ayinza oba tabirya nga tabirinako era nga tabiwagira nga naye akiwulira kimuluma kibi naye ye kyakola kubakkiriza kukola mirimu gyabwe oba n'akakodya akalala ke batera obbatega oli ajja mu sisitemu n'akuyamba era kino kye bakola n'abaana ku masomero ajja mu sisitemu n'amala okukuyamba kati n'abaako waakuteeka n'alyoka akwanjulira kino nga oyina ebigambo bibiri oddeyo kagaali gye nakujja kapikipiki oba okukkiriza enkola ebyenkola bambi otegedde kakati ate ennaku yo tulina obuzibu bapasita bafuka baserebu nga bayimbi waloge mmanya akola amawulire week in week out. Kati obuzibu bugidde nti serebu abantu bamaze okukulaba wayisiza drive moloka zovuga kati omusajja agamba nti njijemu enku nzijemu eseesa nzijemu ekiseesa oddeyo kagaali kwe kusanga mujje mukole oddeyo ku bigambo byo by'obuulira ebyo ebituufu olegedde kyekitegeeza kyobola kyaki ziri silent ezisinga ku bintu ebyo ebale kati eva esirika kubanga nze kankugambe muganda wange abantu abasinga okutambulira mu nsobi be bangi okusinga abatambulira mu butuufu. Okyogedde bubi eno Uganda abantu abaagala ebyonoonese be bangi but okusinga abaagala ebiki olaba eno video ekiri mu kukola batono nnyo abayinza otutula ne bagiraba ne bagimalayo ajja kutandikira lwansonga twogera ebyamagezi naye jangu nga senga njogera nti bagazi nalondawo okukola bizibu si yangu gundi ono yakunamye ono yakoze agiwa obudde bwona lwaki tuli bwe tutyo ekitubeeza bwe tutyo mulembe lwaki temwatushepinga omulembe namutatukiriza kutuuka ku mulembe gunokwaswa omanyi buli mulembe we gujja tosobola gugaana. Omulembe guno gulina ki? Omulembe guno gulimu abantu okuba nga bategeera nnyo. Omanyi ekintu ekisinga okuba ekizibu ku muntu era ekikolimo ky'omuntu ekisooka kutegeera nnyo. Kati for example nze kankugamba omuntu ategeera ennyo wandibadde olowooza nti omuntu ategeera ennyo yandibadde ayagala Katonda kati nze kankugambe abasayansa tebamanyi Katonda. Omuntu gyakoma okulowooza nti ategeera nnyo yakuba kuba omusiru ennyo. Kaddemu omuntu gyakoma okulowooza nti ategeera nnyo yakuba okubeera omusiru nnyo. That's why abagagga bonna baba bali mu kibuga Kampala omusanga n'abantu ababulijjo abali botolooza nti ayinza kubeera nabo ye nga anoonya information kubanga yamanyi nti byonna byalina okukola alina kubijjamu abo abantu bolowooza nti balina makulu. Ebigambo byolowooza nti tebirinamu makulu byebigambo ate ebisobola okuba nga bisobola okuyamba. Kati waliwo omwana omuto kubanga essimu zisinga kuba n'abaana bato ali ku ssomero asoma twogera ku ngeri system gyetambula twogera ku ngeri abantu gye baluzinga hope. Jjukira ensi etunyigiriza n'etumalamu essuubi hope negenda essuubi ne liggwaawo bwe limala okuggwaawo buli ekijja mu bulamu obutalina ssuubi kubanga obulamu bwe butabaamu Katonda tebubeera na ssuubi obulamu obutalina ssuubi tebubeera na magenda oba okomye byoba owulira bese biki kyoba owulira nti omuntu ayingira e Kampala ne waba munnabyabufuzi anoonya abantu kakati kankugambe muganda wange osobola bayinza okugamba nti Kampala bali mu kwekalakaasa amasasi gavuga n'ogendayo nonayo ki omanyi lwaki togendayo olina ebyokukola naye waliwo omwana wano agamba kiki ayingira ekibuga essuubi lyamukola ki lyamugwamu era n'omuntu yenna anoonya okubeera omukulembeze biki anoonya abantu batalina ssuubi kali kaddemu nnyo abasinga okugendamu ebyo ebintu ebyo kwekalakaasa kola ki essuubi liba likoze ki lyaggwaawo. Nze kakati nze kugambe sisobola kulya nti ekibuga kirimu amasasi n'ennyingira olina ebyokukola nnyingidde kukola ki
waliwo ebintu byogenda ogamba bannange je omusajja atufuze tataddewo nguudo takoze eki enguudo nfu biki ogenda okulaba nga abayina emmotoka bonna abandi badde badduka bagende mu lutalo lw'enguudo kubanga bayina emmotoka ezifa ne zisiba mu magala tebalinyayo emmotoka ze bazingiza bikomera ne baziggalira kitegeeza nfa kyobbakuba mubazzeemu essuubi mukole ebizisuubi atalina wadde pikipiki Mwanyi gy'olaga tulina ebisumba tuli ku Unique Media channel tuli wano ne wano chap naye ng'omulamu omukulu gwa ebintu bino lwaki bitulemeddeko lwaki bituyingiddemu nnyo n'osanga mu maka abaana 10 ababiri balina engeri gye balowooza etali ya buntu so gye tulimu so olumu twekoonako eri hope biki naye nga bituyambira wamu wowuliriza alina kayogedde ak'amaanyi agambye nti ekyasinza okutukomya obulamu bwaffe butaba na ssuubi hope kasiteegenda kiba kiddako kuba kufa si ekyo Musumba so ebintu ebisinga bano abalina ebibi bye bakola n'olaba olinga akoze ekintu tekiri kya buntu ebiseera ebisinga hope eba yakola ki yaggwawo tuboogere nabo tobavuma tobasosola waliwo bemmanyi bwa tebanakulabira ddala ku muntu ali mu mbeera ezo eyo yemu ku nsobi emu so kyolantera nnyo bagamba nti tososola abantu bano naye mugambe ogezeeko mu zibula amaaso omuntu yenna wabanga asobola okuwa amatuuge yogira naye yes nze nakugamba nakola research bwe nali mu kkomera nenzuula abantu ba mirundi 3 nti nazuula nga waliwo omuntu nga agent gwe ngambe nti ambassador yo omulimu gwe kuleeta bamutumye yes naye ate waliwo gwe bamutumye okuleeta kati gwe bamutumye okuleeta sitaani asooka kuteekawo mu mbeera ye naggwamu essuubi nga buli kyomugamba wekibanga ekinaamuyamba okudda mu byalowooza talina kyakusalawo agamba tugende kati yenagamba nti mu kkomera twalinayo ng'abantu nga ye abalina n'ebyokulya bye babeera ne ssente nasika capati olw'okuba oli famire yeganya omukyalira bamuzuddemu ebirwadde bamusibye ebbanga ddene essubi likoze litya ligenze nakakati neweneekuuma neekuumira ki unukampase nekyo kikole kitya kigwe naye nga bw'otuula neyogera naye sina kyakulya abantu bange otegedde ng'akuzaayo n'akulaga lwaki ayingira kino talina ki kyakusalawo ono yajja nekyeyeetaaga yaleeta ansa omwana ali waka ayagala kusoma talina kasente omuntu amukutte okuva ku primary amutusiza obwalabira ekitangaala ate babala abalawo osinga okyetaagira investment asooka kuinvestingamu n'akuteeka waggulu bwoti nomala oyimirira katandaalo nagamba nange sina kyakola nkajjewo nti ngiteme jukira oli waggulu notunulira wansi nguteme n'otunulira wansi bwoti n'otunulira jodda nawe nagamba naye kino obanga okikoze era naye nakutunuzaayo ewalala gy'olaga tutuuka wano tugenda wali oli wano naye tugenda wali naye kati kuno okusalawo kuko kigambo kive gy'okola ki gy'oli omuti nguteme nogamba bannange kati waliwo abantu abo betwetaaga okwogera nabo naye omanyi embeera weezityo zezireeta ebizibu ekyo kyokooyogedde manyi kati mbadde njagala kyetuba tukola wokaleeta tukagaziyeemu embeera eyo gyoyogedde omanyi yereeta n'ebintu byetulaba muno mu gavumenti abantu abamu corruption biki omusajja n'aleeta ssente naye ng'ono bamusasula 3 ontegedde amba naye nze ettaka lino oliyira ery'ekyalo ninawo 5 gowa vigali gaabo bwekyolina okukola gira bintu awo olaba chairman akumpanya empapula sitampu azikweka kyonna nga kivaawo kakati kyenakugambye nti eggwanga lirina obuzibu bw'abanga omubbi ayina ssente nyingi nnyo okusinga alwanyisa omubbi ng'omulamuzi ali mu kooti afuna omukimaiti abalamuzi abo bafuna emitwalo gibanga mu 8 mekaago bano obulamuzi abantu bakola mu kooti abo balinga mu 8 babeera mu mitwalo 7 kubadde okimanyi ekyo badde gwaŋŋamba naye teebereza baatunula mu maaso bw'ati ng'alamula
baga ono yabbye obuwumbi bwebuti kati tuula kati gwe mulamuzi osalira omusajja gwewakakasiza dda nti obuwumbi alina abukadde 2 nga yabubbye agambye mbulina kubanga jjukira waliwo ebigambo ebirikodingibwa n'ebitali kodingibwa omusajja azze mu ofiisi yage muntu aleke ng'omulamuzi akugambye akutudde mu maaso gandi sente zikolaki zirina nyintetenkanyiza tunaalaba ofuna 7 alina 2 funa 8 omwezi ofuna 8 omwezi nakwa 10 onangamba onayogera naawe ayina ebi agambye nabikozeki awo omubiri we gujjira omusajja n'alyoka ayiwawo omubiri olaba kooti wabuza ŋŋamba ani yalabye n'alyoka kugamba ate tona nti ani yalabye n'alyoka ayina eddembe ly'okweyimirirwa mangu ago nyina interview gye nalaba omukyalo ono honorable kuba yakyogera ku kamera Betty Kamya yagamba abali b'enguzi tubakwata Abasiyazi Richard Sserwadda yali enguzi kubanga tasobola kunnyonnyola bintu by'alina naye obuzibu basinga okusanga bagenda mu kkooti balina okukakasa kkooti beyond reasonable doubt kati yagamba awo bifiira waliwo omusajja omu bwe tumwogere mu kamera wano yali mulenzi mwenjajja sinabase gold baga nti by the way bagamba yabba obuwumbi bumeka mu golodi bamuleeta mu kkomera ekigo tomwogera sijja kumwogera muleke tomwogera naye bamuleeta yayitaweza wadde nekira 40 naye ffenna abaaliwo nga tulinga bisaaniiko temulina kye muyinza mukola kakati ani agenda ombaako kyamukola omusirikale bamukwasizza funa 40 naye wakiwulidde nti omusajja oyo yabbye obuwumbi ng'ebyaddala kati gwe kikyoyina okukola nowobanga yegwe omanyi sometime abantu abamu tubanenyala kubanga si gwoli mu kifo kyo kibula ntera okugamba bavubuka mwembagamba bw'oyita ku musirikale w'erodiyo nagamba yimirira akutte mundu akutte ekissi yimirira bagamba tula wansi kola ki tuula kubanga omusajja gw'okayanya asula mu ka input ayina ebizibu nkumu ayina stress ate ayina emmundu gwegenda olabe waasula gwoba osobola osulawo kyokka yakutte ekissi nga ssente ye zaafuna omwezi igwe ozoononera mu oli mu bbaala kiro wabadde mu mabaala akuyimiriza ova mu bbaala totumanyira atutamya gavumenti yammwe omuntu gw'oyogera naye alina emmundu kyokka ali bubi nnyo okukuba layisi okukuba saasira omuntu akuuma ssente zammwe ku bbanka akeera natula ku bbanka nakwata ekimundu nga talinaamu n'akaawo ye baba wammeka abo babuka emitwalo talinaamu n'akaawo nti akuuma biliyoni zammwe omubbi tageti wabajja kwatandikira bambi olumu yasuze nanjala naye gwe ojja gamba nti gundi sooka olindeko gwe tukuka bakozesa tomanyi muntu gweyogera naye omuntu nga gwe wokyankala n'omwana ewaka n'omukuba oluyi ate nga gwe kikukyankalanya waliwo abadde asindika obukadde 5 tannabuleeta ze stress z'olina ye akonga kamugo ke kali ewaka naye nako tekaliikomba mukyala ali lubuto genda olabe enkuba ng'etonnya ng'oli mu nnyumba y'enkuba eri mu kutonnya olaba obuyinipoti bwe basulamu oyo omuntu gw'ozannyisa oli mu maaso genze nangala ngamba tuula emisinde gyentulako tegimulina muwendo we tuli present tugaziyizaamu ne tuvaako ku mulamu okwenlightinga abantu obadde otulaga nti ekisinga wano we tutuuse tutuuse ku mbeera nga Sodomu we yali naye nga tennatuuka ku piik yakusaanyizibwawo kubanga kino ekikolwa nkugambye kabonero akategeeza tusaanawo ekize kitegeeza nti ekitulya kitutwala ku nkomerero naye nga n'abandi tuyambye okisitoopinga bwe bajja mu kamera eno bajja ku ntalo gundi oyo yali yampitako dda kanfune kyansi mukube naye n'atamanya kati njala okubazibula amaaso n'atamanya nti golowooza okukuba pasenteji y'abantu bwe baba nga abantu bali 100 abantu abagala ebintu ebirungi bali 20 mu apo 75
be baagala ebyonoonese kati gwe gy'okoma okulowooza nti omukuba omuggyako 10 n'omuteekako 10. waliwo abagamba nti tebalina buzibu n'abantu abo azilongazi tebayintafiyarinze na bulamu bwabwe ye nga tafaayo. Kakati kati awo bwejje tulaga kubanga ye omuntu alowooza munze siri mu kikolwa kwange era yajja kujja gambe kati ffe tuba tubakoze eki nze neefunidde muntu wange tukkiriziganyiza naye akkiriziganyiza kakati gwe Pastor Sserwadda kikulumirawa tukugyeko ki osanze eki kiki kakati jjukira kakati omuntu ono ayogera ekintu kino naye erabidde nti sisitimu gyali mu kuleyinga oba sisitimu gye bataddewo kati omanyi waliwo abantu abamu kati twesange oli bulungi right now ensi weeri tanadda kati ngereza kugeza nti Uganda weeri mwana ali eyo tugeze nti mu mulembe gwe tulimu oli buki bulungi buli kyoweetaaga okikola otya nkifuna naye werabidde nti emabega waliyo emirembe egijja emabega wange gyegiri kubanga olina omwana olina omuzzukulu olina n'abagenda balina okukula kakati ku mulembe gwo tewali buzibu naye gwe osobola okufa kubanga kino ekintu kikyatambula kikyalya nyinza okugamba wetwogera kiyinza okulya emyaka 10 ngoffe tuvudde nawo it is okay naye emirembe girituuka ne batuuka ku climax eno eya Sodoma ne wati nga balina kukola kutya kuzikirira kati mubazikirira mulimu muzzukulu wo buli embeera yonna embiwulo ebaawo gwe n'ogamba nti nze tebinkwatako olese omulembe gw'abazzukulu babagenda okudda bye bakwateko kubanga gwanoonya okkuba ennyondo ye muzzukulu wo si ggwe gweoyinza omuwona ne muzzukulu otalimuwona bajja mubetenta omutole okwotegeere abazadde bo tebeesuliddeyo nabo gwa nagamba abazadde tebakyayagala nakumanya olowooza tewali weakness awo kubanga omwana nali njogerera n'omu ku baana abo n'agamba abazadde balina okumanya nti omwana takola aze ne iPhone wakwata amasimu tagakwatira wano nga watali network agende gwe omuzadde n'otabuuza mwana alina n'emyaka 15 ozaba tebeesuliddeyo gwa nagamba abazadde nga tonnanenya nnyo gavumenti naki gavumenti yaffe eno mu maka wano abagifuga pulezidenti waawo taata bayisi maama bo bakoze ekimala tebakoze lwensonga lwaki mbadde nkugamba nti olutalo lw'okwenunula buli kaseera lutandikira wansi lutandikira waggulu olwaleero omuntu bakeera ku makya ne bagamba omuzadde gw'alina omwana we yamuzaala olina ajja naga mwana ngenda muyamba tulina gye tumutwala simanyi soka ya mupiira genda muyamba kituufu omwana ne bamusimula ne bamutwala ewaka ne bamutwala nga ne gye bamutute tomanyiyo okimanyi waliwo n'omuzadde atamanyi mwana gy'asomera atakiriyo pasita tekiriyo ng'omuzadde ali awo tamanyi mwana we gy'asomera ojja kusanga maama amanyi taata tamanyi nze mpayo ekyo kituufu taata ye weebuuza taata ogendako ddi ku vidiyo omwana ogendako ddi n'otuuka ku ssomero nobaga bange mundage abaana be basula wa n'olingizaawo bagendawo emmanju tetubikola ebyo naye nga jjukira zino sente zo z'obuulizaamu ng'omuzadde wali olabye otuddeko ne bakwano b'abaana bo n'obayita n'ogamba kubanga gurupu zino abaana ze bakola olina okusooka n'ozeetegereza amanyi abazadde bamanyi kuboggola ate okuboggola ku mulembe guno tekukola embeera teri mu Afirika newe twakulira waga muzeeyi akomyewo emisinde egiba ewaka kakati tebikyakola lwa nsonga luli byakolanga tona wakuddukira kati lwaleero wodda mu kuboggola ennyo abaana omwana nga tujja kutwala ku poliisi tata tumalako emirembe ddembe ly'obuntu ate totuuka ku poliisi ati leka kumalako baana biki tujja kukusiba naye nga kiki ekintu kino wakitandika bubi abantu tebaboggola kubanga omulembe omwana ajjukira abaana balina amasimu balina TV balina biki bo ebibapakirwa si byapakirwa nga abedda ffe tetwabalina nze bananekaddy okukwata essimu simanyi kati omwana wokeera ku makya n'omulwanyisa nti tolaba ekintu kino oba kyokoze si kyekituufu ekyo kyalabye ekyosinziirako n'omuganda mwanange nekino kiraba ensi eyo noonezebwa kino nakino otegedde kyokulaba nti ogula akapapula kamu n'oddayo nakeeka n'oganda olaba ebintu bino
olabe twandibadde tukwata n'abaana tubatwalako gye bakuumira abaana batugaa olaba katoyo naye yali mwana wamu nawe yeeyingiza mu bino ne bino ebintu ebiri practical omwana n'abiraba ne mwogera ne mutula ne mukkaanya nze nina mutabani wange waka ne waba agenze ku mulimu muwayo akasente oyina otegedde si kuba nti nina naye kugamba kye ngamba sigamba nti oyina okikola yes muleete nti saagala mutwale nti mumaanyi nze kitaawo kuwerera school fees mmere nze njigula njagala newaba ayise gyayitidde n'abaako yeegomba ate ne muleetera embeera nti tontya jangu mbuli oyina kirira kyoyagala okula gira naye nze ne muyigiriza buyigiriza nti naye buli wemukugulira ekintu ky'omutwalo leka kubeereko ennyazo kigottereka ze nakuwa leeta ennyanko ngereko akakaaga mu developingemu embeera ekola ki esavinga emanya nti naye ayina kyalina okwekolerera so sikutunuulira nze nzekka ate nemwa ne sitoole ya kitange nganze kitange talina kyeyakola ki talina kyeyaŋŋamba talina kyeyampa talina nekyeyandekera nze kulaba obulamu mufaitinze nabo buki mufaitinze ate nfaitinga kulaba nti mwe bagenda okuddawo temugenda kusanga kyensanze otegedde mwe mubeeko omutandikira obweko gyokola otya kubanga bano bulaba bannaffe abaana abato basanga bevuga balina ebizimbe bakola ki balinako bwe bakola ki bayisa amagezi bagalina ne balinako bwe balinnya kati yetudwana naye ate bw'okikola ekyo nga gw'okikolera talina magezi ago enkya agenda bivundika buvundisi n'omulembe gugufe obuzibu bwaffe wano njagala oyawulire abantu abo abakulaba respect okuwa omuntu ekitiibwa n'okutya omuntu kubanga fe abazadde b'ennaku zino oba njogere aba Uganda kubanga sijja kwogera gye simanyi aba Uganda abazadde abasinga aba Uganda balowooza abaana baabwe okubatya kwe kubawa ekitiibwa nti omwana wabakuwa ekitiibwa kitegeeza abakola ki abaana abannaku zo tebawa bazadde baabwe ekitiibwa babatya buti so njagala oba difference bakitegeere yategere nti omwana wange akola waati kitatampa kitiibwa antya buti respect yonna bazimba nzimbe omwana wange nzimba byatyo respect kyekintu omuntu kyakuwa nga yeyeesaliddewo takakiddwa respect kyekintu omuntu kyakuwa nga yeyeesaliddewo okutya kyekintu kyakuwa olwekyo kyewateekawo katemetememu kati obuzibu obuli wakati w'okutya omuntu waba akutya nga wooli akomyewo twetereze tukolewamu emanyi bamuwulira ku gate guuyo mupiira mugukweke jeko entebe muzitereze ng'owooli bw'oba toliiwo akola byakola ki byayagala kakati mu developing ekintu kutya tolifuna mukisa guteeka muntu kintu kituufu okutya kuva kuki kubanga ati nange gye nnali gye nakuya tebaatugamba nko mututye nkugambye naye twesanganga tumuwulira ku geeti emisinde gye tutwala omuntu yenna ayina amagezi omuzadde omutuufu buli kintu kyonna bw'abanga ayina abantu balabira omuntu yenna oba newebanga boosi ku mulimu newaba ki yenna ateeka okutula wansi n'amanya abantu b'enkozesa baguledi ki balowooza batya magezi gaabwe gali ki biki bye baagala biki nze njagala ki nga mukama waabwe oba nze njagala ki nga taata waabwe abaana bange baagala ki kati katukole olukiiko tutuule tutemeeteme buli muntu abenefitinge ate tukwatagane mu Uganda wano omuzadde atule n'omwana webali ne be batono nti mwana wange gobadde nteesa wenti wadde oteesa otya muntu mwadde mwagala ki taata twagala okukuba ku mupiira saawe nti kakati bannaye twetereze nti ente neokuzimbuzo zitwala neki byajjooje ne kawooya n'awaani bwe mutwala ente ne muleeta n'amazzi n'omuleeta ne kino ne bibeera wano
mugende mukuba akapiira naye akapiira mukakuba saawa bwezi ti mukole mutya benga mukomyewo entegeeragana nkuwe kino tukiriziganye naawe mpe kino era waba wasobeza mu kyamu ne tukomewo ku mmeeza geka tugondeeseko obuzibu nagamba omupiira gukubi niwo ogukuba saawa 12 kola ki komawo ogukomyewo 2 kati ate okomyewo 2 ovaawa katulaba nti awo oleese obuzibu twaza olwawo okunyunya naga dadi tubaye tugenda ono gundi nakyo n'ojuulira kati ate neyo engeri mugikolenga bwe muti musobole okusebinganga obuki kubanga tulina ebyokukola wano mubimanyi olaba embuzi ezo nti kati tugenda kuja abantu abaana bo balaga engeri gy'okolamu ebintu bayingire mu sisitimu oyingire mu yaabwe bayingire mu ki iyo kati mutuule mukkaanye nti omupiira guba gunaakuba gukuba obudde oba kino kinaakola kikolebwa ekiti kati ffenna tubalansinga ebooti tutambule bulungi awo ojja kufuna akaseera n'okumanya ebibasoomooza kubanga oguddewo olugiro luki yes wide open for naye kati gwe keera ku makyo gambe nzange wono nga tewaliwaliwo oloobeerawo fole bajja kukubala obudde bakubale kyekimu abantu kyebakola ne ku bakozi monumenti amaka gasinga galimu abakozi naye nooleka omukozi wakanga omulaze nti ono mukozi ono mwana kibi olaba obuzibu obukirimu omwana n'amanya bulijjo ojja n'omuvuma womuba mutudde aliwayo emmere gyomuli akolete naye ate guwadde abaana bo balabirire kati bwomalirako ng'emmere gy'omugaana okulyako kyokka yagifumba otegedde n'omwana wo gw'omuvumira yamukuuma yamulabirira nga gw'oli ku mulimu olunaku lwonna kyokka gw'omulekera gw'alina jjukira omwana ono akula atunulira ono essaawa nnyingi okusinga ggwe eno epulobulemu gye tulina nti abaana baffe basoma ku kisulo kati kalikuleetingamu omwana agenda ku kisulo ebbanga lyamala ewaka nalyamala ku ssomero liriweddemu eryokusomero n'amaliriza emyaka 3 ng'ali mu kusoma emyaka 2 ng'ali mu kusoma naye ng'ebiseera byali ewaka bitono ku byamala ku ssomero kati abali ku ssomero otobateekamu nnyo kitiibwa bazadde kyasinga oli ali eri kubanga yalina okukulabira nagamba n'omuyitayo nze ngenda kusomera eri n'abasomesa mikwano gyange mbawaliwo ne kasente mpitayo nabakolako omukwano mpitamu n'ettaano nwebalenya olimu ne muwaayo andabira omwana nga mwana wange mumbeerereko tayonooneka era n'omwana ono walaba omuzadde wamusomesa oli amulabaga alina nnyo egundi ne taata era ampa ne ripooti nanga omwana w'empisa ziri bwe ziti kubanga namufuula ki ate ne mulaga n'omwana nze kitange yantwala ku ssomero n'abayo omuzadde omusomesa omu gwe yagamba nti omwana ono mubeeremu fe twalinanga effujjo naye nga mikwano gyange negikola effujjo masasasambu ampita n'ankuba emboko Sserwadda teyabaddeko kisoboka kiti kanoba tewabaddeko naye we yakoze effujjo Sserwadda n'atabaako tekisoboka jangu afazali kubeyo okay tumaliriza pasajala tumalirize ishe esinga obukulu gyendaba gy'osimbyeko essira okumalawo ebintu ebimu kwatusobola obyewala nga tebinnakula is being open to our parents being open to our children nti abe ng'asobola okugamba wabayo omulenzi yamutawaanyiza ajja kujja akugamba ate ekyo leka kirina kukola ku bintu bano abatawaanya abanaffe mu bisiyaga kikole ne ku abawala tigundi waba Roland amutawaanyiza asobola nagamba Roland nno wengenda okukima amazzi gundi oyo ngamba bino tuleme kuboggoka ng'abazadde boggosi n'omwana ono abantu omuntu asobola okwonoonera omwana nga byamuwadde omwonoone naawe obirina naye gwe wagaana okukkiriza nti sisitimu omwana gyatuusemu bino bye yeetaaga omwana yeetaaga essimu omanyi kyekitegeeza okwana omwana wa kabaka kisoboka tosobola golowooza lwaki tekisoboka muwongoobwe bamuzimbamu nti ettaka kenda bakaabu olaba abaana ba kabaka abo yinza okuba nga tewali ayina nakyapa kyonna kiri mu mannya ge kino kikubuulirire wano naye kati kugenda mugamba ki toyina bw'ayayogeraga tulina ettaka olaba kati bannaffe bana bava western balina nolwogula fe tuli benyini n'omubuuzi oyina ki nga talina nakyalina waliwo abaana amu abaleeta eŋŋombo twala oba obuuza n'omubuuzi okola mulimu ki agaa ndi mugundi naye nga talina nakyakola kiri ekintu kyabwe kiri kimulaga nti w'amaanyi kakati omwana olina omwana ow'obuwaleeka
awo kubawo ko nnyo gyatuuseemu waliwo ebintu byomanyi nti bino aba abyetaaga mu myaka gino yagala gaana ebintu ebize waliwo omusajja omu yali mugezigezi yalina abakyala bana omusajja oli yetuwa sisitemu nagitya yali talina bulungi sente zifacilitati nga bakyala naye nga lwagenda ku mukolo agenda nabo naye ye bwatuuka ku mukolo asooka kulaba ani alina olugoye olulungi mukyala kyajjidde mulaga nti olaba kati ate tunaba tufunye sente ziri omukyala oyo ezijja kuba ziweddeko zengenda obagulira asooka kusangulawo mukyala we kutunulira byabyegombe n'amusuubiza ebinene ebisinga ku ebyo osobola okutuula n'omwana wo n'omulaga nti mwana wange kino mu myaka gyo okyagala nti tulina kisobola nekwata kino okirenga bireke osobola kikola ekyo Gani batono okukeera gwe n'olowooza nti ojja kuteekawo egundi nze taata ngokange bw'onookanga waliwo abaana ajja kumala kuwononeka nga wakangira bwereere Musumba tusiibule siibula abantu baffe bonna abatuba ku Unique Media tubaagala nnyo mwebale nnyo kutuwa amatu gammwe mwebale nnyo okutugoberera era tweyanza nnyo ne comments zammwe naye kino kyokka kye tubasaba nga tumaliriza eggwanga lyaffe ate eggwanga oliba eryaffe kibuvunaanyizibwa bwa buli muntu okukola kyonna kyasobola okukola okulaba nga asobola okubaako kyayamba buvunaanyizibwa bwange okujja wano nenjogera kyendowooza nti kisobola okukola ki naye buvunaanyizibwa bwe okuteekawo komenti yo yonna gy'oteekako naye lowooza nnyo nti eggwanga lyaffe kati naawe golokoka gy'oli obeeko kyokola ki kyokola mu busobozi bwo bw'oba osobola kuyita ku kyalo awo n'ofuuka senga abuulirira abaana kikole kubanga wansi eno gye tutandikira yeeri omusingi ogw'amaanyi ogugenda otuyamba ku mulembe guno bino bye tulowooza waggulu tebigenda kukola ki tuyamba tuddeyo tweyambeyambe mu maka go baako kyokola katonda agamba gavumenti sookola benga ne maka go naawe olina kyokoze nga tonda gwe musomesa edimasa katonda bakugamba institution yonna eyawamu gwe ku ssomero luteekawo example gw'alina omulimu ng'olina abantu b'okozesa balage nti gwe oli mukozesa wanjawulo nga tonda yogera ku bali abakozesa obubi mu gavumenti n'ebisigadde bwe tunaatandikira eyo ne tugenda bwe tutyo ojja kulanga eggwanga libbulukusa kale webale nnyo okujja mukama wange sabikege manyaga Unique Media channel era nga tubaye tunyumyanyumyamu n'omusumba ku nsonga twali twogera nnyo ku ebisiyaga bino bigize nnyo mu baana naki bijja bitya ne tugaziwamukko ne twagala tukigaziyeemu kibe nga kikwata ku buli omu nsembe ebintu biringa bibiri ekisooka nze nga wagambye pastor buli omu akole kyasobola mu busobozi bwe nze what I can do is have my camera set with my camera personnel nentuula wano nendeeta abantu we bati ne boogera kati bo kye bayina nabo ge magezi gaabwe okwogera n'obudde bwabwe bwe batuwa gwali eyo simanyi kyoyinza kukola naye kyemmanyi buli omu amanyi ayina waayina strength ye kikole tutaase eggwanga lino kuba otataasa ggwanga lino abaana bo then boolekedde okugezaako okukola ki oditaasa ate kiyinza okubeera tuleeta ekyokubiri obulamu bubwo kyekisookera ddala era obuliivinga nga ggwe simanyi nnyo bya Bible naye sijja byeteekako nnyo na biri religious kyemmanyi nze nzikiriza mu Katonda naye kintu kimu Katonda kye yatulekera choice twekolera okusalawo ekyo talina kye yatukola ku ekyo yatugamba choice yiyo kyova olaba asobola olekawa buli omu n'asinza eddiini gy'ayagala so nga yalina amaanyi agagamba kino kye tuba mukola so choice yiyo decisions z'osalawo nga ggwe omuntu ziyinza okuba nti zigenda ku affectinga nga ggwe kati ne zijja ku affectinga mu future so tubeere nga tusaayo nnyo omwoyo mu biki bye tukola n'abaana baffe tubawulirize mwebale nnyo gwatanaba kulayikinga bambi na kusubscribinga kubanga osubscribe kituwa amaanyi esobola okugambako ne munno ku channel najja ne yeegattako kubanga tugenda tunyumya nga ebintu ebizimba eggwanga Musumba njaba mukomyawo ku nsonga ez'enjawulo nga twogera kino nakiri kubanga alina ebigambo ebizimba bye twogedde oba gwe tunyizizza atusonyiwe naye tetwejjusa kubyogera kubanga tetulina nsobi gye tukoze twogedde mazima olwa Katonda n'ensi yange we sign out.